Yabo ne bassebo bakungubazi bannaffe kitalo nnyo kitalo ddala okuviirwako muganda waffe ono Ssengabi ffe waffe tubadde tumuyita Lavreman kitalo nnyo era tutuusa okwetonda kwaffe ng'abayimbi nti tutegedde ngezezaako okunoonya bakama bange nennemererwa. Amannya gange nze Ssekiganda Stefano oba Kagezi munnyo wa kuno. Kale bantu bange embeera bwekyo bweri awo kwabadde kuwerekera mwoyo gwa muganda waffe mukwano gwaffe omuyimbi wa Kadongo Kamu abadde amanyiddwa nnyo nga Lavreman yebadde stage name, then oluyimba olubadde lusinga okumutunda Mbawo Obutwa era eryo lyerinnya erisinga ate eri mu kyalo lye babadde basinga okutegeera ekyango okyamira kaliisizo n'oleka kino ekidda erwankoni n'okwata ekidda erusaka lwamese ewa ba Lukman Segawa oba ewa ba Master Vincent Segawa. Kale eggulire lino lyatusakiddwa muganda waffe Ssekiganda Stephen Kagezi munnyo era nkugamba gwe ali eyo singa ebeerayo eggulire lyonna nga liriraanye Kadongo Kamu nkusaba onkwatira eggulire eryo olimpeereze ngenda kubanga ndituusa ku bantu singa nga nkizuula nti eggulire eryo tuufu. Kale bwetyo embeera bwe yabadde ku muganda waffe Lavreman ekyalo kyango okyamira kaliisizo n'ogenda baliraanye lusaka lwamese. Amanya ye abadde ye Ssengabi Jime abadde atemera mu myaka gye gigyo abadde atwaliriza yazaalibwa 1983 ekyentegeera nti obudde buno abadde aweza emyaka nga 43 waafiiridde era abayimbi ab'enjawulo basobodde okubeerayo. Dan Mike Ubowa okuvaawo mu bbendobendo ly'e Masaka yabaddewo muyimbi mupya tana penetratinga naye ng'ekisawa akiruddemu kubanga Dan Mike Ubowa 2016 amusanga mu kisaawe ekitegeeza naye atwaliriza emyaka 10 kati noono wenkugamba nti abaddemu nga tetumutegeera oba teweewuunya. Kale nga tulabe enteekateeka nga bwe zaabadde ez'okumuwerekera. Kwogera ku mwami wa Kabaka Ebo muteesiteesi omukolo guno neyanza nnyo obombadde basebwe ne bannyabo kitalo nnyo kitala n'okufiirwako omuntu waffe gwe tubadde tumanyi obulungi ennyo mu kitundu kino kyago mpozi erinnya Lusibeerya omumyuka wa Ssaabagabo Kyago mpozi kyannaku nnyo mwana waffe ono mbadde mumanyi bulungi ennyo nze mbadde muyita mutunzi w'obutwa era omusi w'emmese ate erudda ne muyita omuyimbi omuto kubanga waliwo yajjako awo bunnabisere yangamba jangu ndabeko nga bwe nnyimba talenti ngiyineyo okuyimba mumpagire bannaayi era nagendayo era mu butuufu obujulizi ne mbulaba mwana ono yali ayimba bulungi. Nnyabo ne bassebo bakungubazi bannaffe kitalo nnyo kitalo ddala okuviirwako muganda waffe ono Ssengabi ffe waffe tubadde tumuyita Lavreman kitalo nnyo era tutuusa okwetonda kwaffe ng'abayimbi nti tutegedde ngezezaako okunoonya bakama bange nennemererwa. Amannya gange nze Ssekiganda Stefano oba Kagezi munnyo wa kuno. Tutegedde nengezaako okunoonya kubanga ebyobufuzi bajja abayimbi ne bayingira okuyimba naffe twafuna ebyobufuzi mu mulimu gwaffe ne tubeera nga tubeera mu bibiina ebitukulembera. Kati Lavreman abadde wa kibiina kya Kamuta naye ate bwe batulagira gavumenti bwe yatulagira nti muligestaringe abadde tannaligestaringa
nga buli muyimbi oddayo n'oligestalinga erinnya lyo n'okakasa nti association gy'olimu yabadde wakamuta nayabadde tanaligestalinga. Kati mukama waffe DJ Kikofiira essaawa zino munoonyeza ku ssimu n'ambula ng'ofiisi terina kyesobola kukola wabula okujjako nga ye nga mukama waffe alagidde. Wadde ogende wa Kenzo kubanga Lavulemaani oyo si muyimbi nti abadde waawano wokka. Lavulemaani oyo yayimbirako mu kibiina kya Bebe Cool Gagameero nga Lavulemaani mwayimbira, bonna abadde bamumanyi naye amawulire tegasaasaanye kubatuuka. Kati jjukiranga Bebe Cool tosobola kugenda, nze sobola kugenda ne mutuukirira kati yakava mu byobufuzi alina n'obukuumi, nina kuyita mu ofiisi paka Kenzo lwatuuka ne bamugamba nti afudde, abadde musajjawo n'alyoka ajja. Kati obudde obwo tebubaddeewo. Kale embeera bwetyo weyabadde Lavulemaani naye ng'ajjukirwa nnyo mu kibiina kya Rasta Smart Abdulmuras. Sono Rasta nategeddeko nti mulwadde era oba olyawo yemu ku nsonga lwaki teyasobodde kubeerayo agende awerekere omuyimbi gwe abadde mulwadde. Rasta Smart Abdulmuras oba Abdusemwogerere abadde mulwadde. Kale embeera bwetyo yaliko ew'omukyala Queen Florence yayimbirako ewa Queen Florence then nti nayitako ne Mugagameero era nga wowulira Ssekiganda Stephen akugamba nti naye eyo kyabadde kizibu okubeera nga babikira omukulu weeyo temunayo omwana wakugenzeeko. Kale ebyo byebimu ku Ssaalongo Hamani Ssemakula basudde bye yaleka mu lutambi nti singa abayimbi twekolamu ne tufuna ekifo ekyawamu. Ekyo ekifo ekyawamu yagalagaana oli ne wabeera biza atya era amaaliriza ng'asobodde okutuukawo n'abanga awerekera. Kale eyo embeera nkugamba nti omwana mutwale ku Kikaaya College and Vocational School basangibwawo Bulenga ku 7 badde ne boarding arts ne sciences vocational nayo weeri. No omwana wa secondary agenda ali ku vocational n'abaako n'emiri courses z'omutwe zakakalabya. Kati mwe abali mu kisiibo naddala baganda baffe abasiraamu genda ku New Subs Fashions esangibwa ku Sunset Arcade, tambula ng'ova ku New Pioneer Mall odda ku Arua Park ogenda kuyisa Wilson 1 Health Link Pharmacy. Kati Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadala New Subs ogenda kuba ogiraba ku mukono gwo ogwa ddyo. Genda weefunire ku ngoye ez'abasiraamu ezishaliya zonna bazireese era ndowooza Idi egenda tunyumira. Ogenda kunyumirwa Idi ng'ekyambalo wakiguze ku New Subs. Kati gwe ayagala okusiibuluguka agenda ku Be Easy Hotel and Bar wali Ensagu ku Lwenakawuka. N'emipiira gino gibindabinda awo nno we baalabidde maaniyo nga bamutuuzaako akazito. Ye gundi Manisite yakoze 2-2 kati nekinzijukiza mbu imaamu omwana yagenda n'abuuza imaamu mbu nsobola okusibulugukira ku hajati. Kale weebatyo Newcastle yamaliriza ng'esibulugukidde ku hajati. Kale bantu bange bwe tutyo bwe tubeera. Justin njagadde bategeeza nti tulina muganda waffe omuyimbi eyatugenzeeko. Ffenna olwo lwe lugendo tusaba Mukama Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa. Naye nga nkugamba gwe eyeetaaga okubanga otwegatako mu WhatsApp group eya YouTube updates. Wali nali ntawaanyanya abantu nga tubawa updates zino mu inbox n'oteeka mu kino n'oteeka mu kiri ng'abantu bakoowa tubakooya. Kati ne twagala tukyuseemu tufuna awantu wamu nga we tuteeka ebintu bino we musobola okubeera nga mubisanga. Kale mbasaba nti ayeetaaga weerekereze ojjo onoonyeeko. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst.